gwe nagenda maso kwanga otugobera webale nnyo era nkubuuzaako omwezi gwa January webale nnyo byosobola okubanga okola bwobanga oliko byosobola okubanga okola mwezi guno tugumazeeko mpola mpola tugatandika omwezi omulala omwaka tugutambuze mu ngeri ya style twava mu lockdown tuli waweeru nga bwempuli abaana boogera batuta tuli waweeru ne kakati walero era tuli waweeru oba tuli wabweru leero ndi eno bitundu bya Ntebbe wano bayitawo nkumba ndi ku King Sport bangambye balemu ya King Saha yagenda amaso notekawo enkulaakulana we tuli leero ekifondozo kiraba kinya bulungi nnyo King Saha yateeka enkulaakulana eno wano bakayita King Sport kakabi nnyo naye gye tugenda okukolera olutambiro lwaffe leero tulabe ete Ansinga bwetambula yenze muzzukulu wa Kisolo Mantini Kyembwa nkwagaliza byonjagaliza n'okulaba okulungi subscribinga likinga sharinga bakugotegeeza ku bikwatagana ku bitugenda okubanga tunyumyamu oko onaku olwaleero ekindese Entebbe si kirala size genda bweru wa ggwanga naye nzize kusinkana omu ku basajja abagundiivu mu ggwanga wano mu mulimu gwe bakola ekimufuula omugundiivu kwe kuba nti alina obumanyirivu mu mulimu gwe nti omulimu agukoze tagwekozesa naye agukoledde ddala kuba omuntu aba akoze omulimu myaka 10 20 aba akyakola akitegeera era tukakasa nti abeera akigyemu omubisi bwe guba guganya okuvaamu ekyusa bukyusa bizinensi abalokole bagamba nti osima oluzi olulala wonga nti myaka 2 tolina kyogize osima busimi luzirwa naye nga leero tulina VJ Ssemakula Edward abasinga obungi mumanyi nga SMK simanyi SMK gye kyava naye tugenda kunyumyamu naye ajja tubulira lwaki ye VJ SMK ate lwaki si Ssemakula Edward Fenga obuli amanyage amana VJ senso kulaba nange senso kulaba kyekiriwo ngolabeka bulungi nedda ssebo kasusu nawe olabika bulungi yinza okubaga munaye nze kati mbasaidi zeeri mukono ate gwoliwo Entebbe ndowooza oba ebintu bisuukira ku mmwe nga tebinnabatuuka Kampala byonna bituukawo bya Uganda buli wamu kituukawo ate ekiriwo bamugamba ki bulungi mpozigwe sina mutawaana abalabi ba Kimbo wa updates baagadde nnyo okumanya VJ SMK yani bwe twogera ku SMK wano omuntu akyasinga okutegeera Binayingyeriya kye bayita Ekinayingyeriya okitegeera bulungi era tugenda kunyumya nnyo emboozi ekwatagana ku firimu si firimu yonna naye particularly Binayingyeriya kubanga byosinga okubaamu n'obukugu naye nga tunaba kutuukayo eyo tusooke tutegeere VJ SMK yani VJ SMK era nga bw'okyogedde amannya Ssemakula Edward Ssemakula Edward ne muvaamu VJ SMK Ssemakula yes bw'okigatta okifuna nenzijane kuba famire awo kubanga nina Mukiibi nembeeramu Namakula nembeeramu era ne Maloni Ssemakula kitegeeza tuli mu lugave tulimaze ku lubandugwa kati be baana abo so nakuulayo limu enyukuta emu kati Edward omuntu wabula Edward akulowooza okuba oba omuprotestant oba omukatuliki ate omuntu akumanyi mu ndabika ayinza ogamba we swahaba anti kati bw'obeera nga oli mu entertainment olina okuba nga olina identity olina abantu kye bakumanyiddeko kino omuntu afaanana bw'ati kubanga ndi musajja mwogerezi wa firimu naye era ndi musajja mukozi wa firimu eza wano oli producer waazo era Uganda mbyagala nnyo era mbitaddemu nnyo amaanyi ate nogezaako okukyusa omutindo oguliwo okuleka nti nyongerako ettaffaali eddala kubanga kiba kibi nnyo okuba okumanya nti oli mwogerezi wa firimu z'Ebinayingyeriya ennungi ate n'ovaayo gwe n'okola ey'Ekinayuganda ngambi kati awo tugenda kutuukawo kubanga waliwo n'ebiriwo oba oliawo gavumenti era ekeyagala kuba stopinga kuddamu kwogerera firimu ziva bweru wa ggwanga ndowooza ekigendererwa kyabwe baagala mu promoting firimu ezizanyibwa wano naye kirungi kati n'omulimu gwa wano waguyingira kitegeeza byombi birimu ozogerera ziri ate neza wano nanti kati lwe lugendo lw'okuswikinga nkulaga ndi nswikinga saawa yina ogenda kunsanga nga ndi waliwo ensimbi ddala amakanda okukola Ebinayuganda alright VJ SMK wasoma nasoma omuntu oyinza butasoma nozoyina okola firimu ng'eri mu luzungu wano bempulagala nti yayigira ku mulimu nga yalaba abaalinga boogera kati firimu eri bweti
nti buli muntu Katonda buli lwakutonda n'ozaalibwa oba n'ekitone kyakuwadde osegedde abantu ba firimu oba bavijja abaogezi ba firimu kituufu tusoma osegedde naye ate oyinza oba nga tusomye kwenkana muntu amaze senior 6 n'agenda Makerere n'amala buli kimu kyonna naye olw'ensonga nti obaamu kiri nga gwe bufirimu bw'ogiraba ogitegeera osegedde kati kyekyenjawulo ekibawo nti kiba kitone nga bwolaba omuyimbi nga bwolaba omuzannyi w'omupiira nga bwolaba n'omuntu yenna akola ekirala kubanga ffe tukola firimu omusajja najja n'akubuuza nga yasoma MP nagana naye gw'okikola otya kubanga ye oluzungu alumanyi naye tasobola kusengeka bigambo nga bwebisengeka tasobola kuvunula eddakiika 2 ezasobola naye nga byonna abiwulire era agiraba etali njogere n'agikola ki n'agimalako ng'agitegedde naye mugandi kati by'owulidde njagala obisengeke bwoti oteeka ku recording wali obuzibu nagaa kinene omulimu gweya etegeeza abavijje basoma naawe wasoma basajja bonna basomye tewali musajja atasomye tewayigira ku mulimu nze ne musajja nzaabayo Masaka era gye nakulira Masaka navaayo nga n'emyaka ndooza nga 2 Masaka nenzijjayo n'Entebbe ewali mmange najja mu 93 Entebbe 93 ebbanga ly'emabegako kakati bwe natuuka Entebbe ekyokukola tewaali nnyo tewaali nnyo kyakukola nti kino kyolina okutandikirako naye muzeeyi olwedde yali anfuniddewo okubeera era saatuukira wenti wengenda okubeera kati nali njagala nnyo firimu bange Masaka nazirabanga waliwo omusajja bamuyitanga Maasaana yatambulanga ayogerera firimu ng'ava kibuga ku kibuga yatandikiranga eyo kyotera najja mpaka n'ayitamu nizo n'agenda ejjinja eyo okigedde nga luno omusajja omulala bamuyita Bakyayita ow'e Masaka kati firimu nazirabiranga mu Fookoland Masaka Ame Oro wali Masaka mu Nnyendo Bulunaaze osegeera kati ng'oluusi bamanyi nozireeta mu nnaku enkulu bazireeta mu bitundu byaffe wano mu Kiddaawe Bwala mu Kitengeesa nga tuzirumbawo kubanga ebiseera mu Kidda twalina energy ng'osobola okutambula mayiro 2 okulaba firimu kati nali njaagala osegedde nali nzaagala by the way kyemutamanyiiko abasinga firimu natandika oziraga ogiteeka mu ddeeke 94 ngaawo 94 ogiteeka mu Kwogerera kulaga ng'ebibanda bino ebyabulijjo twalina community center eri awo bagijjawo kati bazimbawo akatale Entebbe mu Kitoolo ngaliwo omusajja amuyita Siraaji akaddiye kati yampa omulimu muyambeko awo nga nsasula wali okolera muntu tuteekayo TV netuteekamu firimu netusolooza twasoloozanga nusu 10 kati nenfuna omulimu ennakiwogo nga gwakwogerera nga nkola firimu emu olunaku ng'ogenda bavijje mulala waliwo kibanda bali bantwalanga masinale kwogereranga naye wali wagyogererako nali sigyogererangako olabanga e Masaka naye nga mmanyi kubanga nabeeranga mu firimu ndoza ebiseera ebisinga nga ndaba firimu era bwenavanga okusomero nga ngenda kulaba firimu osegedde kati ate nga buli wenjiwulira buli nfuna opportunity ngenda nendaba ki firimu nengenda nentandika okwogerera nayogereranga za Babire Blanks Don Wilson the Dragon Guy Daniels Bagale Buze waliwo abasajja abaali ab'omutawaana Baswaziniga yezo bwezityo kakati oyinza okwebuuza natandika ddi okwogera Binayingyeriya naye tunaba kutuuka mu kuswitching okuva mu firimu ziri okudda mu Binayingyeriya okulaga kuno wakulagira bbanga ki okulaga nalaga firimu okuva mu 94 nentandika nga bagambye okwogera gwali mwaka ndooza ogwo gwennyini nenza mu kwogera nga bampadde ekibanda ekyo then kati ate nensitopinga okulaga okwogerera stopping okwogerera mu 96 kati 96 nembeera nga nzimbye ekibanda nange Entebbe ku luguudo olugenda ku airport kati woolezaawo mmotoka olongo ozimbye kyakwogerera kyakulaga ng'olwo tulina omuntu yali ayogerera firimu wano yali etunda ennyo mu ggwanga lyonna Uganda baba Maka baaliwo bavijje bangi abaaliwo mu Kampala naye omusajja yali yakwata Uganda yali Keke the best ewa wano waffe kubayita ababiri
naye nga yazimba Kajansi. Kati twalaganga firimu ze biseera bya Titanic, zi Gladiator, firimu zaani za KKBS. Ntunulamu akaseera kano nga ovudde Masaka mu 93 oze otuukidde Entebbe ewa mukadde maama. Awo otuukirawo ekikujja Masaka ng'oze kuyongerayo misomo oba oze kuyiiya? Naye nze kuyiiya kubanga e Masaka waali wakendedde amaanyi. Nga nvubuse. Oli myaka ng'emeka olwo? Nali mu myaka nga 2. Ng'ova e Masaka mu 93? Nali wakiwagu myaka nga 2. Ndi musajja mukulu lwakuba nti nakola nnyo jjiini. Olina emyaka emeka Ssemakula? Nkuzi myaka 49. Myaka 49. Ogenda kukoza myaka 5. N'olusunga lwengalo lwa myaka 7. Natwininganga nnyo ate neewa emirembe. Sitera nnyo kusikamuga na kintu kiganye. Kintu bwe nkyanga kiganye mmanya Katonda bw'akyagadde n'ekireka. Ekyo ng'okivaako. Okay. Kati 96 owummuzaamu. Olwo okole ki? Olwo nzimbye ekibanda ekiraga firimu Kwogerera. Okay. Olwo ntandise kukola bizinesi ng'omulazi. Ogenda kwetuulira nga ali oteekemu firimu ojje ku mulyango. Nga gwe mulimu ogwo. Firimu muzisuubulawa? Mugenda wooli yalinga oba keke twazijjanga wa keke nga ziba za teepu naye zaali yali aziseera baiden firimu empya nga ya 13 naye nga bw'ogitwala leero n'ogiraga enkya olina ogiripootinga essaawa ziwagijjidde ku library okugizaayo bw'odilayinga ng'oyongera osasula 13,000 zaali z'amateeka kivula yakola nnyo ssente obanga teepu tebaazijjangako kopi mwangu nga bulaba kati ebyasidde nti oluteekamu wali ddakiika emu oyokezaamu eri bwe yabanga ya 2 hours ng'era olina okuleeta empute ya 2 hours ate n'ofuna n'eddeeka endala ate nga ddeeke baali baziseera nawendalinga paka wegwerayo 40 baiden ogula ddeeke kati ekitegeezo olina oba n'eddeeka ezo 40 ag'ebiseera ebyo ezakaakati nga bwenaabuuza kati ng'olina okugumira ebizibu byannannyini firimu nti gitwale ogiraga ogize. Enkola ya firimu eyo yabanga etya? Firimu eyo watwalanga teepu n'omala ogiraga bw'ogiza yagisangulangako endala? Nedda teyagisangula. Teepu tesanguka. Teyagisangulangako bamwabanga bangi abazeetaaga soomu babanga bangi yali bizinesi y'amaanyi. Nga tutandika omulimu ogwo nga bwe nakubadde nkubuuza mu kusooka nti abantu abamu balina endowooza actually endowooza kikyaliwo n'ennaku zino mu bazadde. Omwana bw'abaako talenti gy'emuyita oyinza okuba muzadde nga atalinga akulemesa ebyo byabayaayi togenda mu bintu byabayaayi ng'ekisingira ddala okubeera abayaayi kati firimu era abantu kuba emigo okulaba firimu naye ng'ate weebirira n'ogenda olabe firimu. Maama teyakitwala bubi ng'ozze mu firimu straight away from Masaka to firimu? Yasooka n'ayomba naddala nga ndi eno kubanga ye yali ate afumbiddwa ate era najjira ku ye lwakuba yali afumbiddwawa naye yasooka n'ayomba ng'era nzize eno naye nga nkuze naye alaba omuntu gw'ayomba naye tataddeewo mulimu nti guno gwe ngenda okukola bayigayo n'ekintu ekikulu mu byonna era eno message nnene nnyo eri buli muntu naddala abali mu bitongole bya gavumenti nti omulimu gwa firimu gwe mulimu abantu gwe beetandikiddewo nga tegukuliiko kuyamba teguliiko gamba nti gavumenti ekuwadde capital ne weetandikirawo ekintu kino osobola okuyimirizaawo famire ate n'owa n'abantu abalala emirimu bakati bwe bagamba percentage y'abannayuganda abalya ku firimu mpitirivu bangi bayitirivu ate nga bagaggawaliddemu ajogerera alina ka library atunda DVD ate si bu library sebu abantu bakoze sente mu firimu abaana abakuba graphics bana abakuba bipapula bateekamu abakyokubeera nga naye yalina family alina buli kimu kyonna asasula rent kubanga amaduuka g'omu Kampala ga bbeeyi naye osanga edduuka nga lisasula $2 million n'ekitundu liri mu firimu. Genda ebbali genda ayibanda wawa ntungamu yonna abasajja balina library nnene nga n'emmotoka apaakinzi maka azimbye naye ng'ali ku kafirimu ako kookola ki bw'ova e Masaka taata omulekayo? Yali taliiwo yali amaze okuvaawo
yali mufu yali amaze okuwummula okay ng'oli awo olwani akuwagira nti genda wasituka wekka tolina abataata yajja muzeeyi bwe yajjako mu kyalo eyo maama naŋŋamba nti osobola okujja e Kampala nenkuŋŋaanya obusente bwange nenninnya najja omuntu awulira olugero lwayinza ogamba nti walaba n'ekifuba nagamba bakuyita kujja Ntebbe nti oba oli awo nakiwa obuwandi badde okuba mangu n'enkasi ogenda n'ovuba byali birooto byange ebyo ebirooto byange byali birala omanyi abantu b'e Masaka tulina enjawulo abantu abasinga tebaagala kiwo noyo w'e Masaka woyo naye abantu b'e Masaka enjawulo gye balina bagezi muli bagezi twazaalibwanga tulina amagezi ate twayambibwanga nti bwazaalibwanga bakulaganga mangu nti obulamu si bwange bwakwekolerera n'okulanga otye nti okimanyi olina okweteekamu kati ng'omanyi nti buli wengwa nina okwemeza nzekka kyekiri mu kintu 96 firimu oziwummuleza oteekawo ekibandula niko kubeera boosi osolooza ekyo kikolera bbanga ki nkikola paka 27 paka okuba 96 paka 27 tewasengukawo wateeka tewakyusaamuko ekifo nenzira okubayita ababiri naye nga firimu okuggalawo nti kibanda yali 27 kijja kitya okukiggala kyajja kitya nafunamu obuzibu mu 2-5 bwenfunamu obuzibu nali nkyakozesa firimu za keke yali ambadde firimu nga nina ogizaayo saasobola gizaayo kati yasanga ngirikodinga omwana agirikodinga agijjako kopi osigaze kopi naawe kati angoba mwabikolanga ebyo nga toyagala kuddayo kumusasulaminye abantu bajebyeko omulundi gumwayagala yagizeeyo ate okyagala ogikolamu kati angoba yabikolanga ati yabanga ne bambega mu bibande yajja nga ajagala yavuga yali aginonye bano omusajja yamuyitanga galabuzi ng'alagira banda kati yali aginonye namugamba eri wa Ssemakula Entebbe bavuga bajja basanga omwana agiraga agirikodinze nfunibaddeeko akalala eri angoba nzira yaŋŋamba sikyakuwa firimu zange ate omuntu yali amanyidde okulaga firimu enjogere banga zaali njogerere nga zetulaga ate nga eka yali mu katundu ayogerera nejjingo Kajansi Boys katandika butandisi naye atandika butandisi yali by then tannaba kubeera wa tabbu nnyo okitegedde kubanga kyenjala omanyi mu firimu nti ziringa bayimbi buli omu abaako n'emyaka gye gya 8 n'omupiira kati essaawa zino emyaka gy'oyo yabaako akati bwangu bangende wa jingo togendangayo ko tomukozesanga naye simukozesanga nga kyali wange kati nazimpa nenzirwa nenziraga basooka ne bayomba lwaki okyusiza jingo aba tebamanyi naye jingo yali alina eddoboozi ettono naye ng'ate alina ebigambo ebisesa ebiwoomesa naye abantu lwakuba baali tebannamuwa budde kintu ekira kyenjala omanye firimu sigamba nti oli aba ayogerera nnyo naye buli lwakola ennyo ng'ali mu bantu abayingira mu matu ne bamwagala nga ye awulira gwakola ki gwayagala kati jingo mulaga wiiki 2 nga baŋŋamba oyo ate asesa muleke toddamu kukyosasi yagenda oŋŋamba kumawo nkuwe firimu yeekuba mu mutima ekyasuula kasi leero ekisuula bavijje kugayalirira mulimu nogamba kakati nze ndi wa tabbu byenjagala byemba nkola kubanga buli omu olugero lwaluyiseemu nze nasanga wano gwe teweebuuza najja nti okuleka nti nfuuka ow'Ekinayigeriya awo tugenda tuuka waswitchinga otya okudda mu Kinayigeriya ngati wali mu bikomando so keka akuyita nti munaye jangu oddemu okime firimu naawe omugamba bamanyiramba nedda nga jingo kati gwe baagala bagakerimu akasajja kali bakayitanga nakasajja era nze nasooka okutunda jingo Entebbe nekuddako omusajja bamuyita Sebuliba kati mugenzi yeyadda mu bigere byange okutunda jingo Entebbe gapu eno gye walina 2-5 okuba wafunira obuzibu ne keke awo n'otandika jingo wamulagira emyaka 2 n'okita jingo namulagira emyaka 2 n'ekita n'okiva nakita nti nakita lwakuba nali nkooyo okumulaga nakita lwakuba nti nali ebbanga eryo maze okufuuka vijje wabirabanga nga firimu n'ogyekenneenya kati mba nkyalabye Entebbe
ndaga nga wajja firimu bagiyita Suicide Mission. Jingo yasooka ogikola yaba Nigeria musajja agwana mu cupa so n'omukyalo omugenzi omuyimbi yagiyimbako Kisaache Jingo ng'agikola kati ndaba firimu ngambo bakina Uganda ndaba yabaddugavu tetunamanya Binayingyeriya aba Nigeria nga ngamba nenga enyumye ennyo nga sitandika kunoonya gukoza aliwo noonya Jingo gyagijje nga olaba ku radio wanu waawo wali omusajja yali alina edduuka abamuyitanga yaani yali aleeta Binayingyeriya teyalina kasajja eri abantu nga takuwulira jjajja Jingo yali mukwano gwange nnyo ati nga nzirayo ekinayigeriya nga nkyogerera nga ngamba naye lwaki sidda wano ndawanyangula Jingo atuleesemu speed yamusse kati omu tetulina omuntu awulira firimu ya Jingo ne speed gyerikwa ne comedy ayogera empola oba omubowa aba awulira nga tabitegeera. Bw'ogamba okutandika okugyogerera walina kibanda ekirimu amplifier deke ne TV ebyuma ebirala ebikyusa waliwo omusajja yali alina bamuyitanga musomesa yali alina disco musomesa senior yali eno Ntebbe yasomesa ku parent yali asomesa parent yali alina ebyuma alina disco kati nga mupangisaako mikisa ne microphone nemudiza segedde so ekintu nekitambula naye abantu bategeera nti eddoboozi liryo kuba ndowooza wasooka kukikoleramu abo be walaganga bajjanga nga bakyali bwe bajja mutandika omulimu ne babeerawo awo ne bakutunuulira abakujerega ne bakujerega naye ojjukira banneera bakugumya bakatundu bakugumya naye wajjange no mbajingo ng'olingisa mu kasenge kolaba kikola atya Jingo namubeeranga ku lusegere ng'olaga ddala giteekamu ali saali wala ngambiraba ne keke twabali bakyali bange nnyabo kubanga balikodinganga ne music baye yasooka namujjanga ku channel O yajjira waliwo alina DSTV Entebbe ate nga nze mutereereza ku bintu kubanga byokutereeza TV ebyo DVD nali mbimanyi so kati balinga banjagala nnyo nga ngenda nenateeku nentwala buddeeke nendikodinga ogambe Suicide Mission gyewatandikirako eyo yampa mulaalo sijje natandikirako naye yampa mulaalo abantu bagimanya nnyo era firimu ezasinga okutunda esinza okutunda Suicide Mission ne Billionaires Club ezasinga okumanyisa ennyo ebina eri eyokusekula omwana muky'abantu ne Blood Sister firimu ezo era abantu abalaba Binayingyeriya baziruddemu bazimanyi ezo zewatandikirako nga gwe kyatandikira ku Billionaires Club netandikira ku firimu waliwo Handkerchief This Guys firimu zaaliwaawo omutendero gw'okutandika okwogera firimu gubeera gutya firimu ogifuna n'osooka ogirabanga eri mu luzungu n'otandika n'okopinga ebigambo mabbalibbali omutendero gwa gutya tulanga bwe twogera wano kasobera bw'oba oyagala okutegeera ekintu ekyo kintu ekiyitibwa firimu otuula wekka n'ogiteekamu n'ogitandika n'ogiwuliza kigambo ku kigambo then bw'omala ogiwuliza kigambo ku kigambo n'ogissa wali mu byuma n'otandika n'ogyako eddoboozi lyayo era ndi waliribaako oba olita ku mikisa bwe boogera osika bw'ovuunula osegedde kubanga togifuula kasiru n'ogita bweyogera kati piiki wa waggulu okikola otya nga firimu adde ya speed kisinziira gwe peesi yo gy'olina buli vidiyo alina peesi kati bavidiyo balaba ya Maaka teyinza kwenkana ya Jingo ya Emmy ate Junior tesobola kwenkana ya Emmy nti kati Junior zaakolewa zibe omanya nti ono Junior era amwagala nga Junior amutwala nga Junior n'ayagala Emmy amutwala kibula nti bavidiyo buli omu alina amwagala ate n'abantu abamulaba n'abantu be actually oswitchinga otya kakati nti kati kube mu Binayingyeriya then n'oku ekibanda nti akati ebyokulaga bijje bwe nadda mu Binayingyeriya netandika obikola nafuna omusajja bamuyita Ssejjombo Entebbe yali katabi awo netutandika okukola naye nga nze njogerera Binayingyeriya nga nzije kawungeezi kati ekibanda nenkimalamu amaanyi kubanga olwekitandisa okukwata
basa baninda ngo babalinzaani nga bulaba omuyimbi ng'otuuka mu kibanda nga kijjudde nga newuyita wennyini tolabawo ekyo wakyogeranga live najjanga buzi n'entula mu kibanda kadde aguze ebyuma yebunya yali omusajja oyo yanyamba nnyo bayizawe yali alaga keke naye bwe najja olwokuba nti nali sina byuma bino ebyogerera nga teyabiguze kati yajjangawo pulogulaamu ya keke n'agamba tuula abantu basookanga ne bafuluma nebamwekyangirako gule sitamanyi kwogera bayizawe buzibu obuli mu firimu nti akusamba akajji ky'amaanyi bavijji wano bangi naye owulira bameka ab'amaanyi era obabalira ku ngalo nogaa gundi negundi bebawulikika ndowooza emirimu gyonna mizibu jesi katonda akuyamba nosanga abantu abangu nosamba akajji guba mukisa n'okusanga abantu abangu n'atakalubiriza oba batakalubiriza naye abantu bali okusiima abantu okusiima bamaze nayingira mu Kinayingyeriya twalina abasajja bano Eneriko Kisuule oyo MK akola ku Spark ne Jingo naye yali abikola teyabiwa nnyo maanyi ate Maka takola nko Binayingyeriya oyo ali mu luzungu ate firimu za Maka era zanjawulo kuza abavijje abala kubanga yakola firimu za magezi firimu gyolaba n'owulira nga eyina olugero olutuufu naye nga tojjajjira bamusasi naye nga ye kyasinga okutegeera kakati nfuna omukisa olunkola ne Ssejjombwe sajja akuyita ogende nga mu kitanda kye kakati wenfunira omukisa ofuna Ebinayingyeriya ebyo bulungi nalina mukwano gwe bamuyitanga Tracy yali munyarwanda muwala nga alabika bulungi kati ng'alina bbaawe pilot Munayingyeriya kati Munayingyeriya namugamba njagalanga Ebinayingyeriya yaleetanga ebisawo ebi buli waaba triple Uganda nabiteekako kati bulanganga jangu naye weebuuze nakola Ebinayingyeriya eyo nga mitwala e Kampala wali omusajja bamuyitanga Saalongo nga gwe mitwalira ku tteeba naye mu kubitwalanga ewa Saalongo abantu bamuvumanga yajjanga nabaga mbese mukeyalinoga bwe tomutuwa talina byayogera twagala Kisuule kati nzija ntya okubakuba nakolanga firimu mpya jjukira zijjira ku CD origin okuva Nigeria ziba zaaka kati bano bakisuule engeri baali babaagala ennyo neneriko nga beekolera bibaagadde olusi tebakola tebalina competition mu katale tebalina kati abali abalazi nebaga mpaako kwoyo omusajja tulabe kati nga tayogera bulungi naye ekifaananyi kyekirungi tayogera bulungi naye ekifaananyi kyekirungi kati bagenda otuuka akaseera nga balaba tebakyalina kyakukola balina okukulaba kati ate nja nkola ensobi nfuna firimu bagiyita Buy Me a Rose erina ebitundu bine nga bagiyita Roses of Love yalamuse gikola yali nsava baga sajja kino nno ng'etambula bakyalimu ekyo naye najja nkubako Beyonce ako ke kajji kange sijja kulimba Beyonce ke kajja akaleteese mutte ku katale mwaka kyo gwe tulimu 2007 nkola Beyonce giteeka katale sooka nkola 1 ne 2 ng'etambula ebibanda by'omu Kampala mu Ntebe abaali tebanjagala abalagibale wala omukyala babayitanga firiwe yali mu paaka empya gyetwandiyise empya eri waluwansi yali mukyala w'amaanyi nnyo mulayibulayi kola firimu eyo yazijjanga wa Saalongo agifuna Saalongo agimuwa firimu efuuse etabbu mu Uganda amubuuza oyo muvubuka yaliwa firimu ze ziba zabadde yaliwa amugamba mumpeerezeeko ngenda omukyala yantuuza nawali ng'omukulu abasoke bakuwa ekyolya batukoledde firimu kati awo natandika okukola firimu zonna zenkola bande bazisiima koza omulimu guno gwa firimu gwe ogutuulako n'ogyogerera n'efuluma abatandika okugiryako webatandikira kati era ekitusibye ennyo okubeera nti firimu tetubadde nga bayimbi okufunamu ennyo ng'abayimbi naye wadde tetuli bubi naye tetugaggawaliddwemu ng'abayimbi ensi tebamanyi ng'abantu abagagga nti gwe bw'okola kati bwengikola nenzikuwa gwe bwompa emitwalo 10 nze olwo mba nvuddemu gwe bwompa 3 mba nvuddemu nti kati bano abagisanga n'ogiwa Masaka n'ogiwulya guba wajakomya okugirya kubanga tekinologi yayongedde okujja abana abaninga busidi terina control nga bintu birala olumu akayinja nga ngena akabaninga busidi nga mutwalo ng'asaasaanya kati obuzibu twasanga muki firimu teriko kiki terimu ekyo kitegeeza gwe olina kuseera gyota olina kuseera gyota osegedde oseera gyota
oba kati twazituuza ku level okuba nti ofuna n'obulango nti bw'ofuna obulango bwonga 10 firimu gy'ogenda okwogerera n'okibalira oba kati oyinza oba nga kati twateekawo ne ba agent oyinza oba nga olina ba agent nga 5 oba 3 abajezitwala buli omu omuguze 15,000 buli kopi kanomanya nti abo oba mbajjemu emitwalo gya 6 olwo firimu zoba ofulumizza oba ozikoze eki webaza oba ofunyeko atlistuddeko obulimu buno gwa firimu bw'ogitandika n'okuba ekinigeria n'osamba akaggi awo ensi neetegeera SMK ne batandika okukunoonya bavijje tebaamera akasajja abaali okulabirako nti wemubanga mu biseera ebyo nga tebakusuubira era mulimu omuntu ayinza okiwulira naye saamanya nnyo kubanga nze wenajja mu sekita oba mu paati gye najjamu ebinaigeria tewali nnyo lwe nakosa kuba abasajja abaazimu era bali bakola ne firimu ejingo yalinga 2 naye nga sinyo kati ate oyo teyabifanako kubanga ate yali kyaliwo ate nekira nali siyingidde mu action kati bana bafuna obusajja kuba nti kati oli aba akola action ng'afunamu ate n'awulira jja amanya nti akatale kakozeeyo nenze ekinigeria ne kaakati sinza kutogera muntu akikola kubanga mmanyi amaanyi agange galina we gali okujjako nga nkitadde baze mu 2010 nagenda nayo ekintu kyatuuka ku level nga nina zigula buguzi olina rights n'aba Nigeria nazifuna mu 2010 magumu Nigeria oba bagita Ugawood something like that Nollywood kuliko organizinganga VJ okuva Uganda bakimanyi kubanga mikwano gyange ku platform ez'enjawulo era ne waka gwenkola olaba n'ebifaananyi post ze bankolera wano baziraba neyabadde nnungi neyabadde nnungi tebakirinaako buzibu lwakuba nti kati waliwo omuntu abaagala okwekukuutika manyi Nigeria batuuka bafuuka nga bazungu nti ye yateekateeka ekyewuwe Nigeria n'amanya nti kasanfulumya firimu yange wano mbangi mazi osogedde akasente kange okajjayo bamaliriza kati oba efulumye sirina kyeneetaaga nze kyange nkikoze eki nze manfunyeko ekyange nze nkifunye kubanga bali batuuka ku mutendera abazannyi abo balaba si ye muntu gwogera nogaa nti njagala ojje onzanyiremu balina bamaneja balina ebintu babitambuza bagagga nnyo bagagga nga bwokiwulira bwe bawulira nti firimu gyazannye waliyo ensi egikola mu lulimi olulala tekirina bwe kibakosa ate ye mu Nigeria kyasinga okwagala kumutunda nti bwogikola mu lulimi lw'ensi yo lwetegeera kubanga olaba nti Abanigeria balina n'enkola nga baagala nnyo nti bwe bafuna omuzannyi mu Uganda oba 2 oba 3 ne bafuna e Kenya abazannyi ne bafuna e Rwanda abazannyi ne bafuna ne mu nsi endala abazannyi ne bagenda mu Nollywood ne bazannya nabo kitegeeza nti baba bafunye abalabi mu nsi ezo olw'abantu baabwe lwakuba nti ensi ezimu zaalimu okuleka nti wano Farida Ndawusi yali akikoze endi wano ne Tone Umeesi era bwe nali njogera nabo banafuna omukisa yabagamba ono yevijja ayogerera firimu Nigeria mu Nigeria era baasanyuka era ne kontakiti zaabwe nazifuna era kati n'emikutu gyabwe njogera nabo segedde tegeeza ne wabayo firimu gye bali mu kufumba at least omanyako nanti kati ezo bali toyinza gga nti ogenda kumanya bo bafumba buli ssaawa ate balina kampani buli omu kati abazanyi bonna abaasooka omweyo ebiseera ebyo kati bonna baproducer ate bagagga bano baramuze Noah bagagga nnyo bagagga kati ate abo baati egundi yabatwala Netflix yabatwala basinga tibakyakolera eno muloko gundi mwene ya wansi gye batandikiramu kati ate waliyo balala bano bolaba kati betulaga ennaku zino nti kati bali firimu ze bazannya tezikyanyuma nga Binigeria ze bazannya ziringa z'abazungu osegedde omulabi wa Binigeria waliwo awo mwaka awo bwe gwatuuka ne guyingiramu ebinaggana wakyuka n'embeera anti kati bali tebaawula bazannyanga beegatta Banaigana bazannyanga n'Abanigeria nga balava Vanvikano olamba alita Dominic Badomero n'olabamu Bemekaike bakigatta so naye tekyakubaggana byali bitono yali King Ismail Princess Taylor Beyonce tezaali nnyingi nnyo zibazanye ezaabwe ezaakuba ennyo naye ezaddako ne bagenda nga bayingiramu Abanigeria bwe balabalamu omulimu guno ogukoledde emyaka emeka
kati omulimu guno omanyi waliwo gukola naye waliwo ogambye nti ntandise okukola kati nkakasa tukyawule nyinza okugamba omulimu ngumazemu emyaka 2 naye nga ntandise okukola mu myaka 5 nga myaka 5 nga tebasobola kuswikinga kubanga kati buli mulimu kyenjala omanyi era munnayuganda ategeere nti abantu abasinga okukola emirimu bonna tibakwata obwongo oba okimanyi nti oliwo osanga nga driver wa takisi ne bwatuuka ku mbeera nga afiisa mutwalo yali afiisa 10 alemera ku takisi era osanga akuba ennimi bagamba nti payoniya zaze mugende mwewandisa mu payoniya kakati waliwo okukola nze ntandika okukwata ku ssente mu 2008 olwo erinnya nga lifuuse ettabbu otasente za firimu nga firimu bazisimbira layini okuzikima naawe ntandika okuba n'ekiro nga tokyebaka nga tosobola nakwebaka banze waliwo nali nedduuka mu kupa complex waliwo nasuliranga mu dduuka ng'olina okuta firimu ku Saturday naye nga tezinnawera n'osulaawo n'ozikola bwagendanga okutya buti okujjako ekkufulu ng'okoze firimu wezi bw'obanga oli mwogezi wa firimu ng'olina experience bulungi firimu ekumalako bbanga kyogimaliriza ogimaliriza ogikola obudde bwayo bwebanga ya 1 hour era bwezo essaawa zaayo gwe nga gwavunwa nawe kyeŋŋamba nti mukujja stadinga kati nze sijja kulimba kino nkigamba bannayuganda sikyalina budde bustadinga mu Nigeria oteekamu buteesi wali kyalina kyagenda kunnimba kuba kati ennimi mmanyi 3 Yoruba, Igbo na Hausa kategeeza firimu bwejjanga neweba erimu olweka otegedde seetaaga subtitle nafuna omukisa abasajja abo nembekwata nnyo nawano baaliwo era bakyaliwo bwe wagende Nigeria bakusomesa ezimu ku nnimi zaabwe bwe nagenda Nigeria tebansomesa kubanga saamalayo bwanga namalayo ennaku zaali 3 naye bwe nadda wano natandika okufuuka omuntu ow'amaanyi mu bbo ng'oli buli bajja n'ebinaijereebe wano era nabanga ndi awo nga bansindikidde bajja muno okukolera mu bizinesi naye baalaba bulabi nti entambula y'ensimbi za wano ku ntegeera yaabwe bayinza okuba nga tebajja mulimwamu naye nga bajja wano nga bajja n'ebisawo nga basooka kunoonya Ssemakula ani ejenti waabwe mu Uganda era nzirina origino nzirinamu ewaka wange mpitirivu bajjanga najja n'ebisawo ne bamugamba era waliwo neyanoonya kwenajjesena nga nkyuza nvudde ku kupa complex najja n'aŋŋamba bandagiridde gwe nga bamulagirira n'akunoonya kati waliwo neyali mu America ng'aziweereza zayitiranga mu Franco Films eri ekola DVD ate ekola DVD nga ya yero munda tevaako kopi utegedde naye yampa software waayire yagijjangamu koodi ziri twogereko ku DVD omulembe gwaki okuva ku deck okuva ku tape ne tugenda ku DVD akayinja NB twasookera ku CD mugenda ku CD ne mugenda ku DVD obuyinja obubi tebyabakosaamu okukyuka n'embeera tebyakosa byakoseza nti byatta akatale omuntu wa tape yali alina kyakuuma tape eyo nga empute yakasanvu firimu ya 3 okugirikodinga etwala obudde bungi okitegedde kati nga ne bwofulumiza firimu zo olitazangu zisala muzijjamu kopi kimutwalira ebbanga kati kyatta akatale naye kati ono akujjako bujjako original aleeta kyuma kikuba 12 n'asuulamu wali dakiika twakatulidde wano akubye box nga 4 gwewakomye eri kwogera bwogazi okivuddemu akatale awe kaafiira omuntu ayinza olwo nagamba naye kati omwana wange ayogere firimu obanga ye mwenyi yawulira akyagala ayogere firimu efuna etya ng'ogyeko ku sente z'ogitunda nti CD ogitunze 15,000 biki ebirala ebigira ku firimu efuna mwana nikukuba ebivulu tuba tetulina bigendamu nnyo mulimu ababikola nga muganda wange ejinga abikola naye nze nina ekintu ekyasinga okuŋŋaana ogenda ku bivulu nti oli akupangisa n'akutwala n'otuuka eri akututekola firimu naye ng'ebyuma byalina bifu oyagala sente naye oleka erinnya olisse nti bwe tumuwulira tebyayogedde nga birala obuuma nga buvumbeera ekintu ekyo ne kitugaana endala engeri gye tukoleramu ssente nti ofuna obulango olinajja nagamba nti mentioninga mu firimu yange mu firimu yo nti kino oba bizinesi yange eno gyensubireko nga firimu tenatandika kati newalala wazze ssente TV bwekuyita osinziira ku maanyi go nekuwa contract
n'otandika ogiwa emirimu gwogiwa buseri gwazinga kozesa nnyo seri ezisinga so kati awe wali sente kitegeeza omuntu aba yagadde oguyingirira asobola oguyingirira ate n'ekirala buli mulimu tegirina njawulo naye setting ya gwaguyingidde kati tulina bavijja abasettinga ekintu obulungi nti kasoo settinga ndi kino kyenjagala eno yisitandi yange ofuna nti omuntu ajja amanyi nti gundi gwennumba kino kyakola. Omulimu guno gwavijja gwatandikira Ntebbe eno lwaki mwabe Ntebbe mukola firimu? Mwali wagazi lwakuba nti abasinga okuba ab'amaanyi ebiseera ebyo baali Ntebbe n'abasajja baali bannabbi makosi botayinza nakumanya bangi baali ekireke eyo bweyogerere wa baalimu bangi babeeranga nnyo ku katisi ne Romeo yali awo mu kupa complex nanyini we bayitanga Romeo bogezi baali bangi. Omulimu guno olaba abantu nga bakyaguyita ogw'abayaaye? Tokyasobola guyita gw'abayaaye kati gwogenda kunsanga ompeta omuyaaye okusanga Junior omuyita omuyaaye okusanga Salongo omuyita omuyaaye n'abalala ne maka yajjako amalasita buli gwalinga kunyumirwa abaagutandika batandikanga abaali banyumirwamu omusajja yagutegeera nti mulimu yali keke n'ejjingo ebiseera ebyo kubanga bwe bugagga keke bwalimu ne muganda wange ejjingo nti ate bo baagufunamu nnyo kati ate ffe tugufunyeemu kati twongedde okugufunamu n'ogutegeera era kivula nti n'ogulongoosa tugulongoosezza tugenda kutuuka wali okukizza kati ku za Uganda. Omulimu nga gwo guno ogwa firimu nga VJ SMK ogufunyeemu ku sente nti mutuufu ngufunyeemu sente babala bintu bye tulinawo n'ebintu ngufunyeemu sente bakasoobera nga olina woosula famire yo weeri abaana basoma toli bubi tosabangako omuntu nti nyamba tosabanga ku looni ya gavumenti sibulangako mu banka mu bulamu bwange sibangako na bbanja lyakakadde ka nsimbi nga bwondaba ono nti oli emmanja akakadde tekibangawo nzo erikodi gye nnina sibangibwangako kakadde era oli bwoba ommanja oyinza omumanja emitwalo 10 naye nti kakadde kakitegeeza nti bwe mbanga omuntu tekyasobola kuŋŋamba nti tompadde za mwezi genda ng'omuntu tasobodde kugamba nti abaana bo kamba kuyambeko bakulemerera omuntu tasobodde kugamba nti kansibire ku mukyala w'enviiri oba nkole ki kitegeeza oba ofuna era oba ofunye naye wakubadde nti oyinza oba nga tolinaamu benzi naye oba ofunye era obasiri muntu wabidduka naye kati ngenda bifuna kubanga luli nalisa fayida yabyo sitambula sina mikwano kati otuuka ewantu n'ogaa nti akaŋŋendeko wali mpakinge kyovola ndi kati ffe ate ebiseera ebisinga twabeeranga nnyo emabega otegedde lwaki amaloboozi gaffe gatusinga obunene bayirawo ti abantu bangi nga yesigomba okukulaba otegedde naye lwakuba nti ffe tetulinga bayimbi nti buli kyokola ogenda kujja mu kwerabisa olumu babanga ne baradio presenta owulira omusajja n'eddoboozi eddene ku radio nga tomulabanga kubanga naye kizibu era ekiriwo okwerabisa ennyo nga tonnafuna nnyo sente kibi bajja kusanga oli ekikomando bagamu omusajja wuuli era kyekisinza naye nze ojja kunsanga ndi ku kikomando kyange twalidde omusajja awo ekikomando n'omusajja kyekisinze n'okukuba abayimbi akubyeyo kahiti kamu agenze atandise agenze mu apati kyovolaba nti afunye benzi ayagala ngoye za bbeeyi kayiti ne kafa komedi gundi ono covid ababizza nti kakati omusajja ojja olina opangisa engoye za bbeeyi nojja wekanika motoka ya bbeeyi nojja ogenda oddamunyonyi miliyoni 2 otegedde sente zewandikoze gwesulawo tufa ku bigambo by'abantu soka weesetingi ba buli muntu ayagala muntu ali bulungi n'abasinga tebakimanyiye obulamu bwensi bumutwala nandi nakubyeyo oluyimba nina okubeera n'okuba ne motoka empya n'okuba n'abawala abantambulirako byaki alina okuba nti nzizemakulu VSMK kakati tulaba nga oswikinza okuva mu kwogerera Binayingyeriya zo kyabyogera naye olikine ekkubo lyotandisa okukwata oli ozze mu Uganda ozze mu film industry ya Uganda lwaki ozze mu Uganda nanti kakati bina Uganda birimu sente sigenda kwogerera firimu mpaka kati nawe waliwo otuuka n'ogaa nti kakati sijja kuba mulungi omu kubanga kyo nkikakasa nti tudda mu Kinayingyeriya ono Uganda tewali okyali waggulu gwembulirayo
akogoba ali mu package nze seetaaga kati nze njagala yo kimu wakistading eno kistading akiwa obudde nze tukiwanuleyo nga ndi awo buli omu atuule ku microphone kubanga siri kyafuuka muzannyo ne bwe maaso magidde mmanya kati etambula bweri ne bwe mbanjize bwe nti mmanya kati kyekino ate kati nze bwewegendeeza ebinajjo byange tebikyali byakwogerera bitereezezza amaka g'abantu mangi kati ndafuuka nti nzannya nnyo firimu ez'obulamu bwa famire ne mu Binayingyeriya mwennyini tokyaleeta jjumula nkola era nze bwolaba message eziri ku masimu gange wakazi banneetuteredde mu maka bannange webale ebyo sikyaliraga kubanga tetwagala ate kuzza abantu mu ddogu baliwo abakazi ab'emitima emitono naalaba eddogu naga kambikoleko bba wange kitegeeza otabangula batandikanga okugenda ebyokusala abantu abo kusekula kati ensinjavu bwobikola bisobola olya kulooza nange bwenasakula omwana osanga naafuna ssente bwenagenda mu luminati tegeeza ku tv oba osomesa ekintu ekibi kati tusomesa kutereeza ggwanga kubanga obuzibu buli kati abafumbo oluusi oli tamanya bazadde tebakyalina budde bubuulirira mwana kati bwoli wano okukamera nange muwala waali eri tomanyi kyaliko kiro nenkya neokeera nemutabanye tufuna budde bukolaki naye nze yensonga lwaki nnoonya ekinyusa ekyo nenkiteeka ku tv era abantu basiima muge mazima yeze mugenda kyayogerera ndi aze kwogerera kunyumisa naye n'okujja kusomesa oli n'atwonaga banne nalabye fire osegedde nenfunamu era nze mbagamba funamu kyoyiga osegedde kivula sijja kugamba amasasi tolina kyoyigiriza oyigiriza butemu otegedde obubbi amasasi omuntu alina okutuula ewe n'alaba amasasi ge naye bwobanga oli ku tv waayo ekintu omuntu kyagenda okukakasa nti kina kikyogera ku ggwanga firimu zino eza Uganda katuba kazikola bbanga ki uganda ndi mu 2 olina abaana nga bameka kati bokozesa nina abaana babatasukka 50 benina mu kampani bagita Gusto Entertainment bawera 5 naye nze era nkyayingiza lwaki nti njagala nzimba ekintu nga kinene ate nze sinze muntu nti ndi producer ate mbeere nga nze kamala byonna nina tiimu era nagijja mu abo otegedde nti tiimu eyo tulina okukola ekintu ekitambula buli omu abeeko n'obuvunaanyizibwa ba buli omu alina amagezi gasobola okwongera ku kintu ekikalubiriza abantu ayagala nnyo aveeyo na idea ye agituulemu nga ye boosi ye kamala byonna tekikyakola makulu olina okuba nga ofuna amagezi okuva eno nofuna amagezi okuva eri nofuna amagezi okuva eno nosobola okukola ekintu waliwo ekintu ekiri osagala kigendamu nnyo olw'ensonga ezimu eziri mu kooti na biki n'ebirala naye gavumenti erowooza nti firimu zemwogerera ze zidibiza firimu z'ewaka ekyo kikyoyinza okukyogerako si gavumenti si gavumenti ani akivuga ekyo abazanyi baazo bennyini bayisemu ki bwebagala okuwabya bakiswikinga okwagala okuwabya abakulu otegedde gavumenti kino ekiriwo tekimanyi otegedde naye abazanyi baazo bennyini nze amagezi nzize nga bawa enkya neggulu naye mbagereza ensi ezitwetoolodde tebakeera nkyagoba firimu ya muzungu gwe kikulabisa omunayigeriya oba omuntu ayagala mu ekinayigeriya kimulabisa sigamba nti omuzungu taliiwo naye azanya ekirungi kakati gwe oba oyagala okoleka nti okuba obeeko newootuuka leeta kirungi kola kirungi tojja kukola firimu mbi olowooze mbu gweyo tebagirabye biki ebyaffectinga abaana ba Uganda mu firimu zaabwe sente nti bwotaba na sente tosobola kukola kintu kirungi buli kimu okikola opapa tojja kuwa baana training budde bumala otegedde togenda kufuna byuma birungi kamera saawundi n'ebirala togenda kufuna director mulungi togenda kufuna muwandiisi mulungi togenda kufuna mataala malungi kitegeeza ogenda kufuna akakadde kamu n'ekitundu opangiseyo kakamera akalayisi saawundi akutukaputuka tokwata efirimu ugambe nti eyange tebagirabye abaleeteza abakiva ku ekyo sente kuba gavumenti erina okutunula mu bantu abo nemanya nti bannabitone tubateekemu akasente kano
mu nsawo yaabwe basitule ekintu ate amaanyi abazanya firimu n'aboogera firimu mugwa mu doketi yemu mwena muli ba means of gender n'ekino ekibiina kyawali ku National Theatre ekikulembera omukululadde era gavumenti erina ebirowoozo ebirungi eri abantu kati abagwa mu kitongole ekyo naye ekikulu kutegeera buvunaanyizibwa bwaffe naki kye tulina kukola kati ku move eriwo mwenga ba stakeholders babengeginze bategedde ku birowoozo byammwe babitegedde era bebimanyi nti ekibadde kiriwo n'okulaka nti badde bakwata abantu babadde bafuna amawulire okuva mu bazanyi b'ebibiina Uganda n'abakozi baabyo nti bano babba firimu zaffe bazikubamu kopi tebabaawulira babagamba bazijjamu kopi kati oli bwagamba nti mugende mubakwate ye aba amanyi bina Uganda osegedde ng'ate temulinamu nakyo kaakati nebalabanga nakyo kikalubye ne bagamba ndooza ne TV katuziwandiikira amabaluwa zitulemeseza naye TV neddo tezinnalemesa tukolewaako omulungi bukedde teraga firimu z'Abannayuganda si nnungi tebinyinyi ndaba kati zaga Bannayuganda mulimbe taliwo ntakola firimu ennungi n'abalala mwebali abazikola kubanga ne ku Palomagiki kweziri so bakole kirungi tukole kirungi bakuba akatale k'abazungu ntalo wano tewali yagoba music w'abazungu wano naye bayimbi bakola ekisinga BJSMK bwe tudawali ku mulimu gw'okutranslatinga film ogambye ekintu weeko nawatiro kivaamu osatulinga eno olina abaana bookitaddemu nti eyo SMK matiriyo nanti kakati oba ogwo omulimu gwo tebagusomesa bagusomesa singa oba oli ayagadde okuyiga naye tubadde tetukikolanga mbulambulukufu bwakyo nti tuyita abaana betusomesa naye tuyakirabira twakitunuddemu nga tugenda kutandika okutulaininga abaana kubanga kyetaaga oveewo naye bagambe nti kale atiisi oyajjira mu kkubo lyo tulekere ono abantu bano atiisi ne baba nga badde 100 asobola okusigazaako ensa oleme kugenda nabibyo tolina byogenda nabyo ate ogenda n'eddoboozi lyo nabikinewaaka ekyo nekiggwawo kibadde kirina makulu oba wetaaga okuleka nti obaako n'omuntu awe bali nnyo agenda maaso okuba nga atera otugobera tuli ku Kimbo Updates nagambye tuli wano bitundu by'enkumba tuli ne BJSMK tunyumyamu omulimu guno ogwa firimu abwe guzze nga gutambula mu Uganda abwe guli ekusaawa eno naye ng'omuntu byasobodde okuba nga akutambuza basobodde okuba nga agutuusaako ndowooza ebigambo byebitegedde bijja mulina obumu ne ba VJs mu Uganda mulina kugamba mukwatagana nga bwolaba bannabitone abalala nti tulina obumu naye buli omu bwakatandika ebbanga si ddene naye nga nsuubira nti bujja tutuusa ku buwanguzi ekisintu ekisinga okuleeta obuzibu bwomera akasajja nti gundi olwaki Ansinga naye nze mbagamba nnyo nti buli omukkiriza oyinza okuba omukozi wa action naye kkiriza nti waliwo ali mu maaso ekifo ky'omuwala namubuuza okikola otya ekitegedde kati abantu bangi benjagaziza okukola eby'Nigeria naye ate oli bajja okukola ekinigeria asuubira nti agenda kujjira ku maanyi nnyo osegedde akuyiteko osegera ndowooza ayinza okuba nga yamanyi nti buli kimu akirina nga bwe twagambye nti ayinza okujja n'agamba nti anze nasoma namala buli manyi oluzungu najja naye kino kirina enkola yaakyo n'entegera y'omulimu siganda ejja kujja oyiwa oluzungu lwo ozogedde kati nze mbimanyi ate nakiri nakiyingira nnyo ndi mukyo munda kati olina kujja n'omubuuza okikola otya nigamba nkikola bweti sikuzimba akasajja kale yenze Martin Kyembo ebigambo bya BJSMK witegere SMK ono ye kafuulu ye master mu bamaster we kituuka ku kigambo Kinigeria mu Uganda bw'oba omanyi kyebayita Ekinigeria bano bonna abasajja boolaba Binayingyeriya bakine popo bano abampi bano ba Patience Ezuku bano ba Genevieve na Gina abalala bonna abo ba Jacob Johnson abo byonna akola ki byonna bitegera omulimu agukoze era agunyiriza era agulabika bulungi ndowooza kakati Binayingyeriya obiraba ngeri TV ezimu ezibiraga ne mu mbibanda ne mu libraries ez'enjawulo firimu gye ziri nga firimu nnungi n'engeri
ndowooza kino kituwa kibe kyakuyiga eri ffe ffenna akatale kabeerawo nga mwenna musiika chapati lwaki gwe tojja namandaazi so naye yonna baali boogerera firimu ninagaa naye kinajirya kino tekirimu akirimu tekirina na competition bwenkiyingirira nkola ntya kale ebigambo bijja kitolina ekisembayo eri Uganda n'abalabi omukutu gwa Kimbowa athletes abalabi mwenna abalaba omukutu gwa Kimbowa ensonga gye mbagamba nti mwongere nnyo okugoberera omukutu gwa Kimbowa kuba akubaako ebisomesa era ebinyuma nsigadde nze vijja Ssemuke ow'Ekinayingyeriya nannyini ky'omubwati bulungi tweyanziza